obuti bwabanga bunafu nga balina okusibako akuuma bakonanga okufukula ebyuma balina nga ofuna emiti balina ofuna amasanja balina ofuna obuti obutono balina nga okuma omuliro bakuyisira bakona mayinja old stone age eyo nga balina konesa mayinja okukoleza omuliro okufumba ejjinja nerifuuka ekyuma ne balikona nga bakozesa ekinyondo ekinene kati ebyo binyondo ebyo era basooka kukonesa mayinja okukona aga amayinja ago okufuuka ebyuma kubanga amayinja ago amatale balina nga okugafumba kati mu gafumba awo tulabira iron waviirayo kubanga gaba mayinja ne bagafumba ne gakulukuta ne gafuuka iron kati mu kulukuta olwo balina nga okukola ekyokero kati ekyokero bakikola batya bazimbanga ekyokero nga balina oteekamu emiti kati egyo emiti nga gye gikola omuliro nga balina okukumisa obuti obutono n'essanja oba ebisubi ebikalu kati bamala okukola ekyokero ne bateekamu emiti ne gikolera ne gikola amanda ne gasanyusa nejjinja ettale ne likola ki ejjinja eryo ne lifuuka amazzi gye tuyita smelting ejjinja eryo ne lifuuka amazzi ne likulukuta kati mu kulukuta eri bakolanga ekibumbiro ky'ebbumba obanga kiri straight nga bakikozeemu design y'akaso oba y'ebijambiya webityo kati nga wekikulukuta bweki ne kigenda mu kyokero kiri eky'ebbumba ki design kye bakoze mu bbumba kati wekimala okugendayo nga bakyasa kati amazzi bamala okugendayo kyekwata kati wekimala okwekwata nga bakyasa nga bajjamu design oba ekyekoze ng'ejjambiya kati nga baddamu bakiteeka ku muliro nga kimyuka nga bakikoonakona awo wetulabira tekinologi okukola obwambe obwasooka Obuganda ejjambiya eyasooka eŋŋanda obusaale awo tekinologi ebyuma watandikira katulaba nti okuyigga nekitandika obbanguyira nti omuntu yayimiriranga meters 100 nakuba akasaale mu bbanga ne kagenda ne kafumita ensolo oba yakulanga effumu n'alisibako akakuuma akasongovu n'alikasuka nga zito erisobola okunoza embogo empologoma kubanga ebiseera ebyo baalyanga buli kisolo tebayawulanga naye okusinga baalyanga buno obusolo obutono enjobe engabi empologoma engo buli kisolo kyonna ekyomunsiko baakiryanga naye kati abantu babuuza akasaale kava ku kyo kayita akasaale n'eri ensi gyenimu ey'ebitaano bitaano ed lwaki baali babayita balasangeye kati okwata akasaale n'okagira bwoti n'okaleega n'okata kwe bayita okulasa awo akasaale kwe bayita okulasa kati engeye eri lwaki babayita balasangeye bali abasooka Abaganda abasookawo ng'ekyensi kyayitibwa muwawa lwaki babayita abalasange kati engeye yabeeranga mu kasoli eri mu muti waggulu kati ng'ebeera wala meters 5 meters 6 kati nga webalasa we bati akasaale n'akaleega n'ata n'akuba engeye eri tuba babayita abalasangeye kuva nti abantu abasooka babayita abalasangeye kubanga basooka kulyanga ngeye n'amaliba agenge ge basooka okwesiba gabalabisa bulungi wadde engeye kaba katono nnyo kaba kakima kali mu fomu y'enkiba naye nga katono naye eddiba lyayo lyali terimala kati nga balina okufuna mali okutta engeye okusinga ente mu kibira nga balina okutta engeye nnyingi nnyo okufuna amaliba 3 agaki okwambala omusajja omukulu oba omukyala okufuna ki figaye yennyini kubanga oba engeye ogijjeko eddiba libika kitundu oba kino bwekiti kati omuntu yeetagisa amaliba 3 okubeera nga yenna ajjudde bulungi tuva batta nnyo engeye ezo ate engeye naye zababbiranga abaana ne bakola ki ng'abaana zibatta nnyo zibazanyisa ne zibalya kati kyebakola nabo bakivulaba ensi bayitanga balasange kubanga batta nnyo engeye kubanga n'ebibira byali bingi ate engeye nnyingi nnyo ne bazitta kivulaba babayitanga balasangeye okuva mu kulasa mu kasaale wali okulasa n'ogittira waggulu abalasangeye mukitegedde Abaganda abasooka babayitanga balasangeye kubanga battanga nnyo engeye basobole okufuna ebyambalo kati munaaye obusaale tulaba tekinologi y'obusaale wajjira avaawo kati ne tujja obusaale obwo bwalingamu ebika waliwo obusaale bwateekako amalobo waliwo obusaale obwasooka tebwaliko malobo bwalinga bakolanga ekintu nga kisongovu ne bakisiba kati
kati buno obusale bwennaku zino babuteekako amalobo nti wekakufumita okkaja kabakayuza buyuza nnyama bakateekako amalobo kivula akasale bakakuba kati bakanyiga bunyizi ne kafulumira eri ne kakola w'ekituli kubanga bakazi ate kakola ki kunona bwonoonyi ki mubiri kale ne tugenda ku tekinologiya w'amajambiya ejambiya nayo bazitekanga mu kyokero wezimala okugira wali nga bakoona kati mukoona ne bakola format y'ejambiya ne bayiga okutema ekyo tuli myaka gye 5 edisebo era wogamba nti no bino ebintu byava dda abazungu balinanga tekinologiya waabwe nga naffe tulina owaffe mu buddugavu bwaffe twalina we tukoma naye nawo we batandika kireka we batandika nga ffe we twatandika kati awo bino ebintu byenjogera nga gundi bantu migration ekoze eki ewedde bantu migration ngewedde kubanga bantu migration yasooka yaliwo before the birth of Christ kati ffe tuli muwawa mu 5 AD katujja mu 8 waliwo wali mukabaka Musisi oyo gwe bakolamu Lubaale Musisi yaliwo mu myaka gy'olunana Kiwanuka omukulembere asooka naye yafuuka Kiwanuka Lubaale Kiwanuka naye yaliwo mweje emyaka kwegamba bamusoke bonna nabo baaliwo mweje emyaka baali bayizi era nabo bakola ki bakanga ne basaba Lubaale Ddungu asobole okukola ki okubayigira kubanga baali ensinze eyaffe ey'ennono buli Lubaale oba buli Katonda yayinanga akulira bannaye tugenda kuyigga oba tugenda kuyigga nkya ekyokulabika ekyenkya kati we tuba tutegeka kugenda kuyigga nkya twagendanga ne tusaba Lubaale okuyigga ye Lubaale Ddungu n'atuwa emikisa n'agamba eno ensolo gye munaakwasa yonna mulina giyisanga bwe muti era mulina giyigga bwe muti newe ebanga ensolo nkambwe era yabagamba nga ensolo gye mugenda okuyigga nkambwe temulina gisemberera eyinza obbatta kati nga eyo yonna tekinologi bwe basabanga nga bafuna obubaka nga beebaka ne baloota kati bwe baloota nga bagenda bafuna idea different ideas zagendanga nga zibeera accumulated into their minds into their head kati nga bagenda okufuna nga bafuna ebipya bagenda tuvude emyaka gy'olu7 tugeze emyaka gy'olu8 paka bwe twatuka ku Ssekabaka Kimera okuyigga buyakutiramu nnyo obukodyo era n'ebyoto ebyo nebikola ki nebizimbibwa kubanga ebyoto byazimba emawokota Walukaga yayina ekyoto tugenda ekyaddondo naye wayiringa wakulira ekyoto nga tugenda Essingo naye nga wali wakulira ekyoto nga tugenda wano mu Busiro naye nga wali yakulira ki ekyoto ekyo ekyokuweesa era okuweesa kwava dda tekutandise kati kubanga ebiseera ebyo tekinologi waffe n'endowooza yaffe yali yeetoolerawo mu kuyigga kufuna kyakulya n'okulima enkumi n'okulima kwava dda bajjajjaffe bagenda okuva mu Congo Niger Basin the migration of bantu baali bayigga dda era nga bayigga dda okukola ki okukola enkumbi tezitandise kati kubanga kati abantu balinaku zino balimisa tractors bakozesa tractors naye enkumbi iron smelting yava dda ng'enkumbi basoka kulimisa mayinja